eyateekebwawo mu kibuga muno okutimbula ebipande ebyabavuganya ebyalubowa Sebina n'abalala. Tiimu eyo nga bw'olaba entry gye giwerekerako naawe weeraliikirira. Ne kati ate owulidde nti ate bagamba nti ffe balina okunoonya nti ffe tuyuza ebipande oba ffe tugezaako okulemesa abatimba ebipande eby'omukulembeze w'eggwanga. Kati isitole oyo abadde atambula naye eky'omukisa omulungi kye tulina nti abantu bagenda beeyanika mpola mpola. Alasisi omulamba avaayo n'akola statement ate nze gye mpita emuweebuula nga mwami Katugga bw'agibagambye si yankiso kuba abyogera ku muzindaalo nti gwe genda bugenzi weekooneko ku muntu wa NRM. Omuntu oyo ajja atubuulire nti gundi yanneekulubeesezzaako ye alyoka akola ogugwe ogw'okukola ki gukwata abantu n'okubamalira mu makomera. Olunaku lwaleero ekituleese wano kukola statement eri very very strong and clear nti ffe mu Masaka City abakulembeze ab'essuubi kubanga kati kyenjagala mutandika okutuyita abakulembeze ab'essuubi mu Masaka City tetugenda kufootokerera, tetugenda kugumiikiriza jjoogo ly'abakulu bano. Omukulu nga RCC akimanyi bulungi nti eyo ofiisi gy'alimu ebaddemu ba RCC ne ba RDC bangi nga ye tannajja bayitirivu. Naye kitwewuunyisa okulaba nga yeeyisanga waliwo omuntu gwe bayita village chief eyakali obwami nga yeeyisanga omwami w'ekyalo gwe baakawaki obwami ate oluusi naye ayinza okubaamu ak'obuntu naye ono amalala gamuyitidde mwami Wasaki tusinziira wano ku muzindaalo ku kamera tetugenda kwekwekerera tukugambe nti amalala gakendeeza. Tukusaba okendeeza amalala oli musajja mukulu oyina abaana kabe kasinge n'abazzukulu naye leka kweyisa ng'omuvubuka eyakafuna obwami ku kyalo atabeerangako mwami ate nga waliko n'ebifo eby'obwami mpulira bye waliko simanyi oba wavaayo otya ebyo sijja kugendayo naye oba waliko omwami katulowooze nti ate eno excitement tesaana. Ffe tulina ebitiibwa muno mu Masaka tuludde nga tuzimba amannya gaffe naye n'odda ku mukazi nga mmeeya ku track record gy'akoze okuviira ddala mu buvubuka ng'akyali kansala up to this time n'olaba nti naye omwasamiza akamwa n'otandika omujerega n'otandika omujolonga amannya ge tutambulirako tuludde ebbanga nga tugazimba tugakoleredde. Nze ndi Katikkiro wa Kikamulamba kyenkakasa nti naawe wammwe gy'ova waliyo ebika era bibeera n'abakulembeze naye ojjukira bwe wantyoboola mu maaso g'abazzukulu bange nga siina na musango. Mbadde Ssaabakristu okumala emyaka 7 w'ekigo ekikulu ennyo mu Kampala. Nze nina track record nkoledde emyaka 20 mu Makerere naye siwali wadde ennusu eyali ebuze mu kitongole kya finance kye mbadde nkulembera. Kakati tolowooza nti
twazze kusiika binyomo n'abakufaanana tetugenda kutiitiira. Nayogedde ne meeya waffe omulonde alina flag ya NUP olunaku lw'eggulo, kati naye ali mu bisekuusi kubanga mwatandise dda okukola olukujjukujju nti naye mumukwate. Bano abakulu bakava mu makomera basemanda bakatuga bakava mu makomera, naye ate n'obeera nga n'ebyo obyewaaniramu tosobola kwewaanira mu nnaku y'abanno. Njagala kutegeeza oba kubategeeza abafaananya endowooza eyo nti Masaka eno nze sirina wendaga walala, era ne bwe banzitira wali ku street ewaffe wali kyali mutambuza na bigere ne mutwalayo omulambo. So sina gyendaga, nze nja kubeera wano. Njagala ku nsonga eyo basebo ne bannyawo era okuba omulanga eri be tuvuganya nabo nti si kya bugonjofu okubeera nga olemereddwa okukwata ground. Fe bwe tukiyita ground ekulemye okukwata ate n'osalawo okwata abantu. Ground ekulemye okukwata n'osalawo okwata eki okuvuganya. Ate n'abamu ku be tuvuganya nabo be batera otugamba okuvuganya tekukola ki, tekubongola mannyo. Ate ogenda okulaba nga ate bo gakola ki, gababongoka. Twagala okusaba bannaffe be tuvuganya nabo mubeere mu layini yammwe. Bwe munaabeera mu layini yammwe temugenda kulabayo wa NUP abalumbagana. Wate tulina kye tubaagaza. Tetuli kibiina ky'abantu, tulina abantu. Mwe muyinza okuba nga muyina ebirala, ssente, muyina bino, muyina biki, naye ffe tulina bantu era kwe tuyimiridde. People power. Kwe tuyimiridde ku bantu. Twagala kubasaba mubeere mu layini yammwe, munoonye akalulu kammwe, mulinde okulonda nga tukutuuse, mulabe bannamasaka eddoboozi lyabwe ligenda okwogera. Kubanga eddoboozi lya bannamasaka liri very clear. Terikwatagana na bali bankwe, terikwatagana na bali banguzi, terikwatagana na bannanfuusi, terikwatagana na abo abantu abo kategori eyo. Kaakati twagala okubategeeza nti mwe mubeere mu layini yammwe, sente zammwe nga bwe muzifunye mulye, naye ffe nga bannamasaka ne bakulembeze baffe mutuwe ekyanya tutambuze omulamwa guno ogw'enkyukakyuka. Saagala kubazzaayo mabega, naye mukimanyi bulungi nti muyina akakwate kumpi ku buli kizibu ekituuka ku NUP. Nambamu abakulembeze abaavaawo wakati tetukyabalabala abaliwo. Muyina akakwate kumpi buli kikolobero ekituuse ku NUP. Nti bwe tutuuka ku national level, omanyi Masaka eno yeegulira erinnya. Mukimanyi bulungi nti mwe mwalemesa ne constitution yaffe ya NUP. Bamamirire. Mukimanyi bulungi nti muli mabega okukwata abaana aba NUP. Mukimanyi bulungi nti ne bano be bayiga kati abatannakwatibwa nga Kasekende meeya waffe addako owa Nyendo Mukungwe era mulinamu omukono. Kubanga mwamusibyeko mbu yakuba simanyi oba yakubaani mbu lwe twanominatinga wali lwe twanominatinga Honorable Kuteesa. Twaliwo ffenna bwe twamala okunominatinga twatambula ne tugenda okukola rale yaffe oluvannyuma lwa drive gye twakola mu Kimanya Kabonera. Naye tekibamalidde era nakyo musazeewo mu fabricating case
kubanga bamugambye mbwa naye bagenda muvunaana aggravated robbery. Twagala bakakasa tetunaba kuyimuka naye we tunayimuka bwe tuti tugenda kusaba bannamasaka bababoole mutuchokoze mpola tugenda kusaba bannamasaka bababoole otuuke ku mukolo nga tewali asobola kuwuliriza oyite mu kkubo nga tewali asobola kukola ki kuwulira byoyo oba kukuwubira oba kukola ki. So njagala kubasaba mugira mutwesonyiwa tusobole okubeera nga naffe tutambuza emirimu gyaffe.